nga basinziira mu town council y'Ekyengera abakulira ebyobutonde mu disitulikiti y'e Wakiso balaze obweraliikirivu nti ekizibu ky'Ebbugumu kye twakulaze olunaku lw'eggulo nga kikaabya Bannayuganda kyandyeyongera naddala mu disitulikiti eno singa abeefunyiridde okusaanyaawo entobazi n'ebibira tebeekuba mu mitima. Saabaganzi Rebecca akulira ebyobugagga ebyensibo n'obutonde mu disitulikiti eno agamba buli olukya ebintu ng'entobazi biggwawo kyokka nga yadde bavunaanyizibwa tebalina kyakukola olw'abakiri emabega okukozesa emmundu n'okweyita abanene. Kyakubiri tuli bantu babale nina staff omu Kyengera sub town council ayina okutambula buli wamu yenga omu kyokka talina pikipiki talina motoka olusi ne budget tagifunye emusobozesa okukola omulimu ogwo. Ekirala wabaawo abakulu abajja bo ne basukka ku mateeka ekyo ffenna tukimanyi tetujja kukyekwekerera waliwo abawulira nti bo basusse ku mateeka ne batayita mitendera mituufu. Namuddu Kate omu ku bakulembeze ba disitulikiti eno agamba bafubye nnyo okulwanirira obutonde naye bazze bafuna okutisibwatiisibwa era nga ne bye twasembyeyo okulaga mu kampuni emu ey'ebimuli eyiwa ettaka mu nnyanja Nalubaale babagobesezaayo mmundu. Naye kitukuba enkikwe nti bwe tugenda mu field betusangayo baba bakuumwa ba mmundu ne twebuuza emmundu ezo baba bazigyeewa gye batagula katale naffe tugendeyo nga naffe tulina emmundu nga tubalumbye na mmundu. Bo abatuuze bagamba nti okujjako nga gavumenti esoose n'ekwata ku bagagga bazimba zi kampani mu ntobazi naye ekizibu kino kikyagendera ddala mu maaso n'okwonoona eggwanga lyaffe. Abantu abali obubi betuze okunyigiriza kugoba mu ntobazi kumenya nnyimba zaabwe naye ng'abantu abatawaanya entobazi abagagga tebagambibwako. Saawa eno nti tukyali safe. Omusana guno bwe guneeyongera ne gubeera omubi omuliro gugenda kutandika okwekoleeza nga tetukyakirinako control. N'olwekyo bakadde bange twongere okubunyisa enjiri ey'okulwanirira obutonde bw'ensi. Nankindu Betty okuva mu yafesi y'obutonde mu disitulikiti eno agamba wakugenda mu maaso n'okuwandiikira ekitongole ekya NEMA. Ensimbi zikyali ntono naye tugezezzaako nga gavumenti eya disitulikiti okwongera buli lwe tufuna platform mu meeting eziri strategic tugezaako okusaba central government esobole okwongera ku ssente z'obutonto z'ekitongole ekyo basobole okutuukiriza emirimu gyabwe. Ate ye RDC wa Nansana Shafik Nsubuga n'alabula kwawe bagamba bakozesa emmundu okusaanyaawo obutonde. Yange eri NEMA mbadde mbasaba tukole butaweerwa tugobe omulabe mu ntobazi. The truth is ekigambo kye bayita human being in brackets kintu kizibu nnyo kubanga webaka kulaba onyuka kulaba na bushima kolaki. Ebyo byonna bibaddewo nga bano bakuŋŋwanya okwefumiitiriza ku lunaku lwabwe n'okulaba butya bwe bagenda okulwaniriramu obutonde mu Wakiso. Byakayanja Amon, Salt TV, Omunnyo.